Yes, Friday TV jimbaniriza akade kano. Muli mutya mwena mwasibye mutya abagifollowinga namwe abagiye kumiddeko. Negamba nti comment section weeryawo obaka bontera mu comment section atosigalenga ogifollowinga bagita Friday TV. Mwagala kubanga mugiye kumiddeko n'okubanga mugifollowinga. Ensonga za Makula kosa ne Teddy Bugingo jukira information ekedde kubanga elinkinga eraga nti Teddy Bugingo alina obwannannyini ku maka aga Pastor Bugingo ze bakazimba bitundu by'Namayumba nga kiraga nti wali mu mateeka omupapula ze basayininga Pastor Bugingo ne Pastor Teddy Bugingo kiraga nga Teddy ye mukyala mu maka. Kiraga nti Suzan Makula taliyo mu mpapula mu buwandiike Pastor Bugingo tiyamuwasa mu mateeka. Kibategeeza nti Teddy waddemba okwetabalira mu maka waddemba okutabalira mu maka g'Namayumba n'amaka gonna Pastor Bugingo gayina akati nno naawulira kuba Teddy si mukyala wa ntalo nekiba kugwa ku mukyalo ow'entalo yaligenze mu maka g'Namayumba eyo n'amalako Makula emirembe kubanga Teddy Bugingo wagenda mu maka g'Namayumba waddemba ogende n'akola ki n'asiibayo n'agamba nti leero nzize kusiibayo n'okusulayo waddembe kooti teyinza kukola ki teyinza kuvaako kyemukoladde okumuvunaana naye ate Makula basobola okumuvunaana bw'aba agezaako kubanga alemesa Teddy Bugingo okukola ki okuyingira amaka ago olw'ensonga nti Teddy Bugingo mufumbo mu mateeka ne Pastor Bugingo amateeka bwe gatambula jjukira Pastor Bugingo yayagala dde okubanga yawukana n'omukyalo no mu mateeka naye byagaana yali yeewala bino amateeka ogamanyi obufumbo bw'amateeka obwo si bwangu bw'obufumbo bwa wano bwa Pastor Bugingo ne Teddy bufumbo buzibu nnyo obwo kibategeeza Pastor Bugingo talina ngeri yanza kwawukana ku Teddy nga tamaze kukola annulment divorce ne baawukana mu mateeka ne basayininga empapula nti twawukanye ate ekintu ekyo okukikola mulina kubanga mukkaanyiza mwembi temugenda ne muzisayininga empapula URSB naye busazaamu obufumbo bwammwe negamba nti obwo tubukansolinze tebukyaliwo mu likodi zaffe Teddy kyeyagaana tuvula bagamba nti Pastor Bugingo byali yesamba naye nga Teddy sibe nti ayinza okukola ensasage n'agaana n'akola ensasage mu maka g'Namayumba kubanga waddemba ogendayo waddemba ogenda n'ogenda okukyala waddemba n'okusaba ekisenge nti nze mumpe ekisenge ekyange mu maka ago azannya gwe n'okuzannya gwe amateeka ogamanyi gwe amateeka ogamanyi akati Makula mukazi wattu ye baba kaweddemu dda Pastor Bugingo afuna amaka g'Namayumba ng'alowooza nti omukazi amwekuddeko n'ekibala ekisoboka ono mukyala we mu mateeka ofumbo mu mateeka naye gwe obumanyi gwe bannange tebuba bwangu okubugjawo kuba kugenda ne babusiimulayo mu likodi zaabwe aba URSB ng'ate mulimu embi tuvula divorce yagaana omu yagaana ku bo ye Teddy Pastor Bugingo divorce yali agyagala ne Teddy yagigaana bwe wajja obuzibu awo mwongera okubanga mugifollowinga temujja kubanga mwegisa musubscribinga ate munyigene kale mbagamba nti comment section weeryawo obaka abontera mu comment section atosigalenga ogifollowinga bagita Friday TV gino kya Pastor Bugingo nyinza kwawukana ntya ku mukazi ono tewali talina kawenda konna kayinza kwawukana ku Teddy ekyamazima nyongeri nange okukiraba nti tewali akawenda kali kamu kokka kusayininga mpapula kubisazaamu kusazaamu bufumbo bwabwe kubanga URSB yevaawo wali omugamba nti atuze mu busazeemu nti kiba kiwedde ne mulina agenda babiri mwembi si kugendako omu nti Pastor Bugingo yagenze nti Teddy Bugingo yagenze nedda mulina okubeera ava babiri agere mateeka obufumbo bw'amateeka nabo nga si bwangu ozanya gwe n'okuzina mbeera bulungi Friday TV mbaagala nnyo mwena mwera